alhamdulillahi rabbil alamin. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagera mu hadithi emu n'agamba nti almustasharu mu'taman, nti omuntu bw'ajja n'akwebuuzaako abeera akwesize n'akuwa amaana. Muwala wa Umar bin al-Khattab ayitibwa Hafsa, omubaka sallallahu alaihi wasallam muwala wa Umar ono bwe yali yawukanye mu bufumbo bwe, omubaka sallallahu alaihi wasallam yayagalako okubeera nti amuwasa. Bwe yagala okumuwasa, yagalako okumuwasa, yeebuuza ku basahaba nga Abu Bakar ne Uthman. Umar bin Khattab naye bwe yatuuka okuba nti anoonyeza muwala we omusajja, yeebuuza kuba nosoba n'amaga bannange muwala wange gy'ali ewaka, waliwo kumwe yandiyagadde okuba nti amukola ki, waliwo mumwe alinamu interest mu muwala wange. Basahaba bano tebagamba Umar bin Khattab nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajjako gye tuli n'atwebuuza ku nsonga eyo. Kubanga omuntu bw'akwebuuzaako naawe abeera akwesize ng'akuwadde amaana, abeera akuteresezza, kimalamu amaanyi. Tugenda ne twebuuza ku bantu ku bintu ebimu, kyokka ogenda okutambula wabweru eyo n'obisanga nga babinyumirizza ensi yonna. Tya ne gundi yazze wano anneebuuza ku kino, ne gundi yazze wano anneebuuza ku kino, ne gundi yeebuuza ku kino. Obwo nno omuntu bw'akwebuuzaako abeera akuwadde amaana, abeera akwesize. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.